Katonda w'Abayisirayiri yamugamba nkukyayo okuva leero oganya okutta. Sawulo Katonda yamukyawo okumala emyaka nga 10 nga yamukyawa ddasi yasaanye. Lwaki tosse? N'atandika okuteekateeka David yajemera Katonda ekiragiro okutuukiza act of Herem, total destruction. Kati ebyo bye bakola mbuno Irani mu Gaza. Abayisirayiri babikola dda. Bali ku ddiini yaabwe. Total destruction. Tabuli ekikwetoolodde. Kyonna kye mukwata akama. So Abayisirayiri Katonda wabagamba buli atali mu Isirayiri ta. Atuuka ekiseera. Yatuuka ku lutalo n'agamba nti bonna we mugenda saagala n'ekimu. N'abakazi mubatte n'abaana mubatte ne batta naye ne batuuka ne bagamba tetujja kutta nte zino. Kyaganyisa Sawulo. So kati ye David bwe yajja yakikola atya? David ate yakola birala. Ebizibu naye yayina ebive bye. Ngamba anti bali bamaze obatta be yalagira nti eyo tribe mugitte. Bagimazeewo kati David yasanga teriiwo ye n'atandika ebirala. Naye Katonda ekyamunyiiza bwe kuddira ente n'ozijjayo n'ozeeta nga nakugambye otomalewo. Kaakati ng'oli ajja kugamba nti sitaani yatta. Anti zaalimu ekikolimo. Ng'oli ajja kugamba ku sitaani ne Katonda ani abeera se. Nga Katonda tumulabyeko ng'alagira. Andi ziyinza okuba zaali zayingiramu sitaani ng'ayagala zisaanyawo. Katonda ow'amaanyi lwaki tajjamu bujja sitaani. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuze otya wasiibye otya? Nodini Ntege once again mba nkomyewo. Mwebala abatugoberera. Tutambula tuva kuno na kuli. Tukwata ku ddiini, tukwata ku by'omu bbanga, tukwata ku by'entalo. Tutunuulidde lutalo lwa Iran. Ne twayogedde ku Adamu ne Kaawa. Twogera ku Yesu n'abaju. Twogera ku New Testament, Old Testament, Tanaka, Torah, mwajjeyo ebigambo bingi nnyo. Naye twabagambye bwe tuba tulina kye twogedde nga gw'ogamba oyagala twongere okukisomesa kisasulire. Si bwe twabagamba. Kasozi Samuel, oli otya? Ndi bulungi. Muli mutya? Gye tuli. Yes. Abantu babuuzeeko. Nja kwebaza abalabi baffe. Mukoze kinene nnyo okunoonya okumanya. Ate n'okufaayo ogenda okulaba by'osomesezza bangi bongerako comments awo wano kyaliwo eki. So ne tubeebaliza ddala. Malcolm Musa wamulabye? Malcolm Musa musajja wali Netherlands. Wangamba n'okubinjawulira Holland ne Netherlands. Wangamba olunaku lumu ojja binjawulira. Ate waliwo abamu bagatta Dutch, Holland, Netherlands ne bibabuzaabuza. Byawukana nnyo. Tebyawukana nnyo. Holland just ezimu ku province omusange ebibuga nga bye Amsterdam naki kaakati abantu asinga bamanya nnyo Holland. Nga olaba kati nti Dubai abantu tebamanyi nnyo United Arab Emirates naye bamanyi Dubai. So kaakati ne Holland abantu ne batwala Netherland yonna olumu nga bagiyitanga Holland naye nga Holland just province mu province teyafuuka neefuuka oba yamalayo netwaliramu wonna. Holland nebanga bamanyi manya gaawukana bwawukanye n'omulabi wange ali eyo nedda. Holland just province ezimu ezasinga okubeereza ettutumu ennyo nga zirimu ebibuga eby'amaanyi. So Netherlands yensi Netherlands. Kati Dutch ate be bantu abamu Abadachi. Yes. Okay. So erinnya erya Netherlands kubeera ne kati bava batya kubanga baba wagundi yemu. Lwaki bano bagamba Badachi ate eri Dutchland oba Dutchland? N'Abagermany eno. Oba ogamba Dutch. Kuba bifaanaga walingawo Grand Dutch eyo nga yo province side ya Germany. Naye nga bano bo baali ki? Netherlands. Republic of Netherlands. Then lwakuba bagirawo ne babagatta n'aba Belgium after Napoleon Bonaparte ne bakola Kingdom of Netherlands nebeera Kingdom nkufunye naye nga just zino Abadutch be bantu abasangibwa muki mu Netherlands. Holland just Holland. Abantu bakwata amanya g'ebibuga olumu ne gasinga n'ensi nga Dubai wabula yo Dubai yawamba UAE era abantu okukeerwa amatize mbu UAE mbu Abu Dhabi ye capital city. Olutalo luli awo. Dubai yakwatayo nnyo olw'okuba abasinga gye baaga omanyi federal system egenda n'efuula ekitundu kifuuka ekyenjawulo ekitagambika. Kati olaba California GDP yayo yenkana ne Japan. California state yokka obunene esinga ba Japan obunene.
esente erina esinga amawanga ga Africa gonna GDP yaffe so kakati province zijja ne zibeera ez'amaanyi nnyo mu nezitowa kuzinnaazo. Okay. Malcolm Musa agamba thanks for the show researcher Mr. Kasozi. Mweri gye twakoze ya Yesu ki n'ebirala. Egamba I think the town is called Antioch. Wamusomyeko n'abala abangi bataddeko oguli okukome babitaddeko Antiochia between Syria and Turkey. Yeyo Antiochia yali amaanyi nnyo nti n'obukatuliki bwe bwatandikira nga bulina kumpi dayosisi nnya. Waningawo dayosisi ey'e Yerusaalemi, dayosisi ey'e Alexandria, dayosisi ey'e Antiochia ne dayosisi ey'e Rome. So kaakati abo mwe mwavanga be bayitanga bapapa oba bafather. Kati mwabo ng'eyabeeranga ow'e Rome yalondebwanga papa oba omuva ekigambo paapa. Papa kiva kuki? Papa father. Kyava mu lulimi ki papa? Kuva papa father. Bakijja njagala okingaziyizeemu katono. Anti kaakati emirundi egisinga waliwo kati oba kye tuyitanga oba patriarch. Babeeranga ba patriarch. Patriarch nga yabeera kuba mu ddiini egamba nti nno wanaabeerangawo ki omukadde w'ekkanisa. Ye patriarch. Kaakati abakadde b'ekkanisa abo babeeranga bakitiibwa nnyo. Era Timoseewo najja n'agamba omukadde w'ekkanisa okusinziira ku Bukristaayo alina kuba wa mukazi omu, abaana abalina empisa, akola kye mukadde. Kaakati abakadde b'ekkanisa buli mu kitundu ekyenjawulo gye baatandikanga okubuulira nga baleka balondeddeyo omukadde nti gwe ogenda okukulira kyaki yeeno n'eyeeri n'eyeeri. Kaakati ezaali nga mu bibuga ebinene abo ne babeera ng'ate be bamonitaringa endala kyaki ezeetooloddewo entono. Kati onaabeera patriarch mwe muva ekigambo papa patriarch father oba omukadde. So kaakati ba patriarch ab'enjawulo awo mwe mwava ekigambo papa nga kiva ku ki nti patriarch ow'e Rome yabeeranga alina considerable powers kuba ali ewali ki Roman Empire ewali seat ya Roman Empire. Kati abo be babeeranga ba papa. So kuba wonna mu biseera bya Peetero nga yakafa ba patriarch be bajjanga waawo ab'enjawulo naye ng'ow'e Rome abeera asinga kuba n'ab'e Yerusaalemi, Alexandria ne Antiochia. Ekitegeeza obukatuliki okusinziira e Rome okubanga papa gy'atuula kyava ku mukule Roma kuba nti yalina anti empire kyembuuza empire yalina amaanyi ku bukatuliki yali enkatuliki ennyo okuba nti Roma yerina obukatuliki kati bujja kutya okubanga ekitebe kiri awo e Roma kiri e Rome. Anti kaakati we kibeerera nti Peetero bw'abuulira n'amala n'atuuka n'agenda e Rome abuulire ekigambo ng'ekigendererwa kye nti nno ne ba empola ba Roman Empire bamanye enjiri eya Kristo. Olwo Peetero abuulira ye avaawa? Anti Peetero baalinga eno Yerusaalemi. Tomanyi nti Yesu w'amala okgenda baabaleka mu kisenge kye bayita ekisenge ekya waggulu balinda Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu bwe yakka olwo ne batandika okugenda bakole ki babuulire kuba Yesu yabagamba siribalekanga bamulekwa yabasindikira Mwoyo Mutukuvu. Kaakati we bagenda okubuulira ne basaasaana obwo naye mu kusooka baali bamanyi nti Yesu akomawo mangu nga babuulirawo wokka mu Isirayiri abasangewo bamukwatiddeko. Yabagamba temulidduka kumalako ebibuga bya Isirayiri nga sinnaba kujja. Yesu bwe yagamba nti no temukola ki temulidduka kumalako. Yali ayogera ku kuyigganyizibwa nti bali bayigganyayo babatwalanga mu bakulu temweraliikira byakwogera nja kubawa ebyoko ye Katonda ajja kubawa ebyokwogera. Naye n'agamba nti naye temulidduka kumalako ebibuga bya Isirayiri ng'omwana w'omuntu tannaba kujja. Kati omwana w'omuntu oba yali ategeeza mwoyo anti ye enkomerero ye mwana w'omuntu eyazaalibwa ani Yosefu ng'aliba amaze okukomawo. So yabagamba nti mu kikole kyonna nemmanya ndina mwesa nkomawo. Yes, era bakisuubira nti adda mangu. Kati baamanya batya nti alabika si waako. Anti kaakati wajja wayita emyaka batandika bagenda okulaba abamu bajja bakaddiwa abamu mu kubayigganya bajja bafa ne batuuka ne bamanya nti awo
omwana w'omuntu alabika si wakudda. Then ne event endala eyaddawo okutandika okuva mu baana ba Isirayiri mu bibuga bya Isirayiri ye Pawulo. Pawulo ye yasinga okudibaga ekintu kino. Ne Pawulo teyali mu Katoliki. Nedda ne baaposo tebaali bakatoliki. Teri aposo yali mu Katoliki. Ne lwaki kino muba mukyogera kulwanyisa Bukatoliki? Lwaki mugaa tebaali bakatoliki? Anti baaposo nakulaga nti bo ne Yesu yennyini teyalekawo ddiini. Ati Yesu yali mu Katoliki teyali mu Katoliki? Teyali mu Katoliki era teyali mu Kristaayo. Yesu yali asinza ensinza eya Judaism. Era nga neosoma Bayibuli kugamba yazaalibwa nga afugibwa amateeka mbwanunula abo abafugibwa amateeka. Tinodini wazaalibwa mu NRM otereze NRM. So sikuzaalibwa mu Uganda otereze Kenya. Yazaalibwa mu Yudaaya era ne bamukomola ne bamukolako byonna eby'Ekiyudaaya nga mu Yudaaya. Era naye n'akwata amateeka ag'Ekiyudaaya n'asoma ebitabo eby'Abayudaaya. Anti mu ndagaano empya ye n'abisazaamu. Siva ku testamenti. Yesu ye gye yateekawo nti ng'endagaano empya yakyusaamu mu bimu bye yali awakanya mu by'Abayudaaya n'agamba eno endagaano empya nti Moses abagamba okwata amateeka 10. Yesu n'agamba ye abagamba amateeka 2 gagattagali. Yagalanga muntu muno yagala Katonda wo oba omaze. Kitegeeza ye ku ndagaano yo oba kutegeera w'obeera n'amateeka aga 2 oba teweetaaga gali 10 aga Moses. W'oba oyagala n'udini tojja kumubba. W'oba oyagala tojja kwana mukazi we. W'onooba oyagala ye Katonda wo ojja kuzoona ku lwa Ssabbiiti. So Yesu n'ajja ng'addira amateeka agaali amakalubo ag'Abayudaaya ye n'agasimplifyinga. Awo weewava obuzibu kakati webagambira nti no yadibya endagaano enkadde eyalimu okukola ebyo byonna ogenda e Yerusaalemi okuwaayo ssaddaaka okola biki byonna Yesu n'abifiisa ye n'aleetawo ekipya. Kaakati wano mu kubifiisa tulaba nti wazzeewo enjawukana. Abajudaism bamugamba oli ku bibyo ffe tuli ku byaffe. Atandika ekikye ddala n'aga kati nkola kyange oba akikolera muli. Yali mu Judaism naye nga ababuulira nti bino muyina okubikyusa. Ti bwe muwaayo obuwi ssaddaaka nga mwe emitima gyammwe mikyafu kiba si kirungi. Ti amateeka ga Moses gagambanga oli waayenda bamukube. We baakwata omukyalo omwenzi ne bamuleetera Yesu. Yesu n'abagamba kumwani atakikolangako n'abalemesa okutuukiriza amateeka kye gali gagamba nti omwenzi attibwe. So kaakati Yesu yajjanga ajjawo ebimu ng'abivumirira si nti kubijjawo nga kakati wetuvumirira okukomola abakyala. Oli n'avaayo ng'avumirira okukomola abakyala. So wamala okufa nga nti n'udini yavumirira ng'okukomola abakyala naffe tetukikola. So kaakati abakikwata enjigiza ya Nuludini ne bafuuka ba Nuludinians oba ba Christians. Kati Yesu bye yajjanga abuulira nga biwakanya eby'Ekiyudaaya baaposo naye bye bajja bongerayo n'ebimu eby'Ekiyudaaya ne babigatta ne bikola Christianity. Awo wennyini oli abuuza Judaism ne kye tuyita Christianity kati eya Yesu lwaki eya Yesu yakwatayo nnyo ate bano be tugamba nti bannannyini kintu watwandirowooza nti no Yesu yatwalako nga 20% byeyakyusaako ebirala ne bisigala. Lwaki bino tebyafuna publicity ate ebyeri ne bifuuka nnyo by'amaanyi nnyo? Kaakati y'ensonga eyaleeta ekyera eryemu. Era nammwena Abakristaayo Abakatuliki abakimwebaza nnyo Pawulo. Pawulo ye yakola ekyo. Abantu bali ku nsinza ya Pawulo? Si ku nsinza ya Pawulo wabula ye yapika ekintu okukireetera mmwe. Kiringa woonogamba nti nno Ronaldo ye yapika omupiira mu Champions League ogwo ekisusse n'aguleetera ttiimu. Tumutwale nti yasitula liigi ya Saudi Arabia. Teri yali agiwabudde. Ya Christianity Pawulo ye yagipika. Atya nti we batandika okubuulira Pawulo n'amala okukyuka eyali Sawulo n'akyuka n'afuuka Omukristaayo n'agenda e Yerusaalemi. Kabona Ananiya n'amusabira, Pawulo n'atereera n'amala n'atandika okubuulira. Pawulo w'atandika okubuulira akola missionary journeys zaalinga 3.
eyasooka n'agenda mu bibuga naddala ebya Asia Mayina yewali biguriisi Take eyo yonna ng'agenda abuulira mu Befeso mu Basesalonika Galati ebyo byonna bibuga n'amala n'avayo n'ayita ku mazzi n'ayita Malita n'agenda ewa Greece teri mu Europe eri mu Europe naye bakitulanga Asia Mayina kuba ebiseera Greece eriwo kaakati si eri yali nnene kituufu yali amaanyi so kaakati n'abuulira n'addayo bw'amala okubuulira n'amala n'addamu njagala okukuzayo gambe nti lwaki Christianity teyakola ki lwaki abajju so mbadde nkuwalo nti kaakati Pawulo ekyamutandisa ekyo ki nti Pawulo we baba bamugaana Abayudaaya omanyi Abayudaaya baali kiriini nnyo balinga Basiraamu era nja kulaga nti obusiraamu Omuyudaaya abeera n'Omusiraamu ne baba n'emirembe naye nga talina Mukristaayo so yakiŋŋambye mu Amerika awo nja kutuukirawo Omuyudaaya atuula n'Omusiraamu ne bakola ne bizinesi ne ba successful ekigenze bituufu ebyo Abayudaaya basobola bakwatagana n'Abasiraamu bulungi nnyo kuba ebibagatta bingi nnyo Abayudaaya bali kiriini nnyo omala okanzijukize kammala okumaliriza ano point eno gye mbaddeko so kaakati Pawulo musajja atolwokuba Abayudaaya baali kiriini nnyo kuba nakulaga nti ne tempo Solomon gye yazimba nga wobeera ow'ensenke oba ow'eriisa ery'ettulu tolinnyayo busajja bwafiirangayo obumpi nga tebulinnyayo bwe bayitanga obutuutuuli kafiirawo olusemberayo mu tempo bwe biwandiikibwa kuba abantu bajaga tebiriyo bya bulimba no naye mu bitabo weebiri byawandiikibwa so kaakati abampi tebalinnyangayo omukyala eyabeeranga mu nsonga talinnyayo bw'abeeranga n'enkyakya tolinnyawo mu tempo bakusikayo oli mufu nga obuyonjo bungi kati Abayudaaya bamanyira obuyonjo ng'oleeta Pawulo eriiso lya nsenke ababuulira enjiri Pawulo ekikula kimulemesa kyamulemesa nnyo Abayudaaya bagamba gwoledde oli Kikolimo kasajja oli mukolimire ate nga bakalinako history kaali kabayigganya kayigganya aba Yesu so nga bakamanyi nti kaali kayigganya Pawulo yali omu ku baasinga okuyigganya Yesu nga mu bulamu bwe Yesu ng'afudde yayigganyanga bangi Pawulo ogambye yali muki Muyudaaya nga tanna yali okubayigganya yali akolera ani Pawulo baali bamu ku bagundi Abafalisaayo omanyi Isirayiri nayo yayinanga political parties tujja kujja tuzookeko baalimu Abasaddukaayo balinga political parties kumpi wano ne mubeeramu Abafalisaayo ne mubeeramu ba SNS buli bamu nga balina teachings zaabwe ezikontradictinga n'ezaabano kaakati nga nabo ebiwayo ebyo nga wono gamba mu Busiraamu tulinamu Abatabuliki tulinamu ba Wahabisti tulinamu baki bano balinako teachings zaabwe oba balina bo bebakkiriza obutono kaakati n'eriwe kyali kati Pawulo be bamu kwaba abaali yali Mufalisaayo bakakutiya abafiire ennyo ku Judaism kati ng'ayigganya ababuulira Yesu nga naye tayagala bya Yesu naye agamba Yesu byatugamba kaakati nga we babatta wano ne buddukira eruweero n'asaba ebbaluwa ngende nayo mbuyigganyeeyo n'agenda abuyigganyeeyo kaakati okusinziira ku Bayibuli nti mu lugendo ng'agenda ku Damasiko we yakyukira kaakati wakyuka Pawulo atandika okubuulira Christianity Abayudaaya gwe babadde bamanyi nti abadde abuulira bya Kiyudaaya kaakati abuulira Christianity tebamukkirize yabadde ayigganya nga yawakanya Yesu bye yasomesa ebyogamba nti no teri kukomola nga Yesu nga ono ye babikola kaakati ate akomyewo agamba nange ate ndi ku saidi ya Yesu bane ebino bikyamu ogateka enfaanana ye nti Pawulo yaba ategeerera ku bonna bapoosa abaaliwaawo ne bamugaanira mu kyaki ye Kolinsi bamuwakanya nnyo abakolinso kyova nti abamu bagamba ffe tuli ba Apolo ffe tuli ba gundi nga beekutuddemu ebiwayi ffe tetusobola kukkiriza mu Pawulo so kaakati Pawulo Abayudaaya we bamugoba nti olw'okuba y'omu ku yali Omuyudaaya ng'ayigganya Christianity ate kaakati akyuse ne bamugoba event yamuviirako okukyuka kwe kutta Stefano Stefano baamutta baamukuba amayinja kati Pawulo kwe kugamba nti no n'agamba Abayudaaya nti kyatugwanira okusooka obuulira mu Abayudaaya naye we mubanga mugambye bye tubabuulira kati tukyukira ab'amawanga
kati Pawulo olwo yaleeta ba Gentiles. So kumbulire bamugamba batya kyoga kyatugwanira okukola ki Pawulo w'osoma ndowooza yali Befeso. Pawulo yali katugambe ng'alinga akolima anyiza olw'okuba basse Sitefano. We baamukuba amayinja ne bamutta. si yali aduumira ani Pawulo okutta Sitefano era y'omu ku abo kuba kati enyiika agijja ekisa anti kaakati oluvannyuma lw'okukyuka n'amanya nti ye Sitefano baamutta Abayudaaya olwaki olwa Christianity n'alyoka agamba nti no kyali kigwanidde Christianity esooka ebuulirwe Bayudaaya kuba Yesu gye yabadda yirekitinga naye we muba nga mweganye ebigambo bino bye tubabuulira alemye obakonvinsinga kugamba ontegeeza yabibagamba ne bagaana koyo katugende walala kati tukyukira ab'amawanga wewa mu bigaanyi kambuulira ab'amawanga. Pawulo yajja enjiri eya Yesu Kristo yali ebuulirwa n'agizza eri ab'amawanga. Olwo n'alyoka atandika okutambula missionary journey wagenda mu bayita ba Gentiles abannamawanga n'agenda mu Baguriiki n'agenda e Rome n'agenda ewa yonna olwo abuulira ab'amawanga bano bagaanye. Wali ogambye mu kyempulidde omanyi abantu bamu tebaagala nkubuuze ng'oyogera naye olaga nti eddiini yali bino bitwogerako kyalinga bintu bya buwangwa byawo. Yesu yali alyawo era yes ne bwe babagamba ne bagaanira kati boba Pawulo ne bakyusa muganye naye baali bamanyi bagenda ebirungi kambitwalira abalala. Sitegeeza singa bano bakkiriza byali abagamba baali bajja kubuuliraawo balinde mukama waabwe waalijjira enkomero kuba n'Abayudaaya wotula n'Abayudaaya bennyini ekigambo paradise tebakimanyi. Enkomero y'Abayudaaya ndala nnyo ku ya Christianity. Enkomero y'Abayudaaya era ne eggulu eryabwe lijja kuba ku nsi wano era Mesaya terigenda mu ggulu. Ebyo Yesu ye yabireeta ne Yesu ate alina gye yabikoppa. Abayudaaya tebamanyi Geyeena. Teri Muyudaaya gwe bagamba nti bagenda bookya. Geyeena teriiyo ewaabwe. Lwaki? Ate yaliwo. Yesu alina gye yabikoppa ne bamala ne babireeta ebya Geyeena. Mu Iraani. Mu nzikiza ya Zoroastrianism. Etya. Bamuyita Nabbi Zoroaster eyatandika mu BC 5 BC n'atandika okubuulira ebyo Geyeena. Ebintu bingi ebiri mu Christianity bya Zoroastrianism. Ati kati Zoroastrianism mpulira kintu kipya ekyo nakyo nja kujja nkibasomesa busomesa. Zoroastrianism yenzikiriza y'Abapersian Iran era abatali basiraamu. Yes. Era abantu kati mu Iran abatali basiraamu bali mu Zoroastrianism. Nzikiriza y'amaanyi nnyo. Zoroaster yaliwo mu 5 BC n'abuulira omusajja eyabuulira ebintu ebisinga ebyo byonna Geyeena byonna ye yabireeta heaven hero ye yabireeta. Kati bajjanga we interaction we bafunako nga kakati wonobeera Nuruddin n'ofunako e Rwanda nti balina kyo nojja n'okireeta n'eno ne mukitandika. Kakati abagendangako e Iran ne bawulira nti eri waliyo Geyeena nga baleeta Geyeena. Yes. Nedda ndi kati ebya Yesu wenjawukanira naawe ebya Yesu yaliko mwoyo mutukuvu oba kozi ye yali mwana wa Katonda kati nga bino byayogera talina gyabikoppa okusinziira ku Bayibuli. Yalinga yatandikiranga ku by'Abayudaaya najja ng'ayongerezaako bwongereza. Talina nnyo nti no biryawo bye yaleeta ennyo eby'amaanyi wabula kwongerezaako kuwakanya kino nze ndaba kyali badde bwe kiti. Sabbiiti teri kufumba baneemuleka omuntu waba alina ekizibu mulekaako ebyo. So yalinga ajja anafuyaako ku mateeka gali agabadde strict agagonza n'agagonzaamu kyekyokka nakugattamu kaakati bulala nti no Geyeena olunaku lw'enkomerero. Kati ebintu bya Geyeena abijje no passion gye byava. Nja kujja kusomesa ku Geyeena ne Hero ku Hero kusomesa ku gundi heaven. Abayudaaya teri yamanyaako nti no tugenda mu ggulu. Tebiriyo. Eggulu eryabwe wano ku nsi Mesaya alina kujja abatereereze wano ku nsi. Era basigala wano. Sidi ali wano n'ogenda ova n'ogende waggulu. Era n'olunaku olw'enkomerero baluyinaawo ogenda ng'osoma ebitabo nga Joel neki
balulina olunaku olw'enkomerero nti lujja kubeerawo naye lujja kujja lutya nga bataddewo universal peace. Era wolaba akabonero ka UN balinawo statue nga bali mu kukoona egundi bakoona gana amafumu bagakoona bagageza bakolemu enkumbi. Ebyo byali eno mu Yoweri gye yabyogera nti kijja kutuuka ekiseera balikoona ebitala okubifuula enkumbi nti Mesaya w'Abayudaaya waali bazze ajja kuteekawo universal peace. Abadde alina ekijambi yagenda otema muno nga teweetaaga ng'olina kikozesa kubeera productive. Ky'omwana gw'endiga gubeere n'ogw'empologoma. Eyo ye paradise Abayudaaya gye abajunga tebakitulazeeko. Ate babadde tebalina Mesaya, tebalina tempo. Bo batulageko mpola naye batta buli abaliraanye tebaagala kintu eyo yali nkola y'Abayudaaya. Etya Abayudaaya w'osoma eri mu gundi ndowooza mu ba Kings wawo kye bayita Deuteronomy, Act of Herem. Baalagira nti no mugende mutte Abafirisuuti mutte bonna ente buli kimu. Kabaka Sawulo bwe yatuuka eri n'alaba n'agamba ente zino tutta zaaki. Abayudaaya baalumbako baakiyitanga Act of Herem. Katonda n'abalagira nti we mugenda total destruction, Act of Herem. Bwe mugenda mutte buli kimu. Bo bagamba ye command gye baabawa. Katonda gye yabawa nti we mugenda ku lutalo mutte buli kimu kyonna kye mukwatako, ente enkoko buli kimu kyonna. Kati Sawulo ye yatuuka eri n'agaana ye ddala n'ente ezo nzite. Sawulo kye yakola n'asonyiwa kabaka Agagi gwe baali balwanye naye n'amusipeyalinga n'ente ennungi n'agaa katuziteere ati tuziwe Katonda ng'ekimu eky'ekkumi. Kyekimu ekyamuganyisa Katonda okulonda David. Yajemera Katonda okutta okumalawo. Abayudaaya yali nkola yaabwe y'okutta okumalawo ennyo. Bo bakutta kusaanyaawo. N'entandika okulaga agava agali mu Bayibuli g'otokkiriza. Katonda w'omu Bayibuli nze simanyi na kye tumwagaza. Leka naawe. Oli yayagala bwagazi mukazi wa muganda we n'akola withdraw n'agayiwa ebbali ne bamutta. Katonda bamuttira ki? Katonda yamutta mbu olw'okuba tayagadde kuzaala mwoli amazzi n'agayiwa ebbali. Oyiwoota ebbali ng'okijja kitya? Mbuno yali selfish n'atayagala kuba baagira nga muganda we bwe wafanga nga omuto asobola omutwala. Kati ono ye teyayagala kuwasa mukazi oli. Omukazi ye n'ayagala beegatte ne beegatta. Ayagala amuzaalemu, ono n'akola withdraw. Katonda yamutta. Tewali budde. Katonda w'Abayudaaya gw'omanyi effujjo yakola. Katonda w'Abayudaaya yali wafujjo. Abayudaaya Katonda waabwe ye muntu ateetaaga na kwesembereza. Omuntu alina kwesembereza Abayudaaya. Obutemu obwali ku Katonda wa orders yawa. N'entandika okukolako ebintu bye baakola. Abayudaaya nga bagamba Katonda abatumye. Nga Katonda abatumye. Mugende mutte buli atali mu Yudaaya. Samusoni yagenda yatta Abafirisuuti oba baali ng'enkumi 2 n'ababaagako amaliba n'agaleeta ayagala kuwasa muwa. Ngayagala kuwasa muki? Iziti ndowooza Sawulo yamugamba nti no amuleete amaliba g'Abafirisuuti. Abantu baffe bagimanyi story. Amaliba g'Abafirisuuti. Asobole omuwa muwala we. Omuwala yagenda n'atta Abafirisuuti n'ajja nga ageesibye muno ababaazeeko amaliba gonna. Gw'omanyi okutookwa baalinga bahitira. Nga bakikola mu ddiini. Mu ddiini ate mu byawandiikibwa era ne biwandiikibwa. Genda obatti. Sawulo n'awulira nga kigaanye. Sawulo n'atuuka eri n'agamba n'atendewalirwa olabe n'eri terigenda okuzaala. Ekiriga kiri awo kibigula byakyo n'agamba akasatu sebiri bino katubitwale tubizeeyo e Yerusaalemi tunaabiwa Katonda nga saddaaka ne kabaka kamuleka neegayiridde n'amuleka. Katonda we yakyayira Sawulo. Katonda w'Abayisirayiri yamugamba nkukyaye okuva leero ogaanye okutta. Sawulo Katonda yamukyawa okumala emyaka nga 10 nga yamukyawa dda si yasaanye. Lwaki tosse? N'atandika okuteekateeka David. Yajemera Katonda ekiragiro okutuukiza Act of Herem, total destruction. Kati ebyo bye bakola mbuno Irani mu Gaza. Abayisirayiri babikola dda. Bali ku ddiini yaabwe. Total destruction. Tabuli ekikwetoolodde. Kyonna kye mukwatako. So Abayisirayiri Katonda waabwe abagamba buli atali mu Isirayiri ta. Atuuka ekiseera yatuuka ku lutalo n'agamba nti bonna we mugenda saagala n'ekimu. N'abakazi mubatte n'abaana mubatte ne batta naye ne batuuka ne bagamba tetujja kutta nte zino. Kyaganyisa Sawulo. Kati ye David bwe yajja yakikola atya? David ate yakola birala. Ebizibu bye naye yalina ebive bye. Ngamba
anti bali bamaze obatta be yalagira nti eyo tribe mugitte bagimazeewo kati David yasanga teriiwo ye n'atandika ebirala naye Katonda ekyamunyiiza bwekuddira ente n'ozijjayo n'ozeeta nga nakugambye otomarewo kaakati ng'oli ajja kugamba nti sitaani yatta anti zaalimu ekikolimo ng'oli ajjaga ku sitaani ne Katonda ani abeera se nga Katonda tumulabyeko ng'alagira anti ziyinza okuba zaali zayingiramu sitaani ng'ayagala zisaanyawo Katonda ow'amaanyi lwaki takijjamu bujja sitaani kankubuuze omusota we guyingira mu ndiga zo nga zonna ozitta kuba omusota guyingiddemu oba kale kapa bweyingira mu mbuzi zo nga zonna ozitta kuba kapa eyingiddemu anti eyinza oziruma zonna lwaki tojjaawo neete ziruma oba n'osikamu kapa gotabusindiga kubanga kapa eyingiddemu kati gogamba Katonda w'abasitaani mbadde nkulaga sitaani talina musango newokebera bayibuli yonna sitaani talina gwe yali asse newokebera bayibuli yonna oli aveeyo atuweeko olunyiriri nga sitaani nti yakwata n'akuba ng'ate eza Katonda mweziri ng'akuba Kerodde oluyi n'agwa wali n'avaamu n'envunyu Katonda nga Katonda alagira genda otte Katonda ng'alagira Abayisirayiri okutta Abamowaabu n'ebisenge babikoone na buli kimu kyonna sookoleke Katonda yalagirako bate Abamowaabu baali bakoze ekyati anti Abamowaabu bava mu Esawu yalina musango ate yalina musango kimu Katonda teyamwagala n'ayagala Yakobo omuva Abayisirayiri kye bakoze Abamowaabu era enkomerero yaabwe yonna ey'Abayudaaya si Mowaabu Edomu naye bonna be bamu enkomerero y'Abayudaaya yonna olaba Amosi yenna obunnabbi bwali against Edomu ensozi za Edomu zijja kusaanawo ebyalo byabwe bisaanewo abasajja baabakuba aba Edomu ne basaanawo baba baddamu bazimbe Katonda n'agamba era agenda kuddamu abisanyo omuntu omutidde abaana omutidde buli kimu n'ennyumba azeemu apangepange ebifunfugu yeebake nabyo era n'omukuba Katonda tolina histori ya sitaani nga yatta bajja kitubuulira batuleeteko nti no sitaani bwe yagira n'akwata gundi n'amutta gw'olina bwino wa Katonda ngatta genda olabe Kerodde bwe yategeka amazaalibwa ge ne yeegulumiza n'afuuka kitalo nnyo n'akola emikolo n'ayita abantu ebitiibwa bonna kati olw'okwegulumiza ennyo Katonda yamukuba bukubi luyi n'agwa wali n'afa n'avundirawo nkolaga Katonda tudde ku keesa ey'endagaano baali bagisitula baali bagijja okugitwala mu kifo ekitukuvu nga balina be bakozesa nti be balina ogyetikka abantu bana yali egwo oli najja akwateko agitaase yafiirawo sitaani ye yamutta keesi y'endagaano Ark of Covenant yali ntukuvu nnyo nga tolina gikwatako kaakati ng'abali designated bokka balina ogikwatako baali bagijja mu nnyumba ya mwerabidde erinnya bagitwale bagiteeke mu kifo bamaze ozimba tempo nga bali mu kuzina mazina bakoze ebivu bakuba eŋŋoma kitabo butawo nga ndowooza n'ow'ebusoga awulira bali Kampala bakuba ziserumbeete bafuuwa kaakati mu kugirawo yali Kabaka Solomoni nga bw'atyabula amazina n'abalala bonna batyabula batwala negira netagala etyegwe ne bajja bagikwateko ereme kugwa bafiirawo oyo Katonda sitaani ye yatta abo Dasani ne Koola abawakanya Moses nga bamugamba lwaki Katonda anaayitanga mu ggwe wekka naffe atulabikireko mbu Katonda n'ayasamya ettaka ne bagwayo ne bafa abo bonna sitaani yabatta biri mu kitabo kye balira noono wedekanaawo bakola batya we baatuuka bavudde e Misiri batuuse abaana ba Isirayiri batuuse mu ddungu ly'e Sinaayi we baatuukawo Moses ng'abayita nti Katonda agambye eddungu ku lusozi anti ddungu Sinaayi desert waliwo naye mwe mulina olusozi Sinaayi naye waliwo n'eddungu so baatuuka eyo baamala jjukira baamala emyaka mingi kati Moses ajja abagamba Katonda agambye bw'ati kati Anani gundi Koola ne Dasani nabo baali bagezigezi katugambe nga bakyagulanyi ba kaakati naye Museveni yekka ye anaatufuga kati baayaga baagala naye Katonda anaayitanga mu Moses yekka fe abalala tayinza nedda naffe atuyite kati olw'okwemulugunya okwo mbu Katonda yayasamya ettaka olwatika ne bagwayo ne babulirayo olumwawo mwagala kuŋŋamba ki mujemera mutya Moses okukukkuluma ku mutima mulinamu okwenyu yali sitaani so nga natandise okuleetera instances
abantu bazenga bafa ku order za Katonda ne mumale mwesiba ku sitaani yakola kati olinga agamba sitaani taliyo awo nawo tusobola otuuka naye ngamba mwene debate yo olaga nga sitaani ataliyo naye gwe bagambe sitaani gyali ali sitaani gyali atukema ekikema omuntu sitaani byebirowoozo desire z'omuntu ye sitaani andi desire zo sitaani yaziri ayina akabazzi wano atambula atukola bwati gwe ddamu kino n'oludiini omizefi yagulawo olinza omuwala tazze waliwo wali atamidde ekiwala ekyo weetaaga sitaani okukema okukikwata omizefi yagulawo akuleega anti era yagamba mira twale sitaani munamukozesa n'ebitaliiyo sitaani yakola viyagula oli wali enjala ekuluma neiba ali wali asiisa enkoko yeekoza alise wali ekiso weetaaga sitaani okugamba nti enkoko yiiri sikamu ku bifi bibiri desire needs andi wano sitaani so kaakati mu defining esitaani nti needs z'omuntu ye sitaani kuba ffenna ekituleetera bwetaavu bwa mubiri ne twekwasa ka sitaani omuntu mmaze ebbanga abawala bankuula sifuna bawala kiri wali kyetamiiziza neetaaga sitaani okuŋŋamba ekyokukola human desires twatwalanga sitaani sizwazitwala yaliyo sitaani era gwali wano gwali eyo atulaba obyogerako ki so webibeera ku bitabo byo byogera ku sitaani ne byogera ne ku Lucifer naye nsobola okulaga ne Lucifer kyeki lwaki bamuyitanga gundi morning star ne bamuwa Lucifer yaliyo be bamukuba boogerako nga basitaani mu Bible nga basitaani nga tuze ku Bible naye nso mba nvudde ku layini ya Bible nkulaga nti ne sitaani talina nnyo impact mu kukema bantu. Ani akema abantu desire zaffe olw'okuba resources tuyina ntono obwetaavu ne tuba na bungi omaliza nga desires naye ate waliwo abantu boolaba nomanya sitaani gyali anti kyegambire supernatural spirit zikwata abantu zisobola okukwata omuntu mu influence supernatural spirits zeziriwa tuyina emyoyo egy'enjawulo gyegiri amayembe gyegali ogakwatamu nekakubulwa ekikafuula sitaani kukola kintu kibimu ne mukifaana nti nno sitaani bwagakozesa obulungi najjanjaba Nuruddin oyo nti ya sitaani amayembe si sitaani enkozesa gy'ogakozesezza yegaleetera ne mugamba mbu oyo sitaani naye aba agakozesezza bubi we baba bakuloze olina gyakuvumula abantu abo bonna abagaba eddagala abamu baba baaloosebwa eddagala eryo baba baali inspired n'emyoyo nekimugamba nti genda okwate kiro ojjanjabe Nuruddin oyo taba sitaani abakozeseza spirits naye kakati andi bagamba spirits bwe zijja zirwanyise saba Katonda zikuveeko anti kyegambire nti oli asobola okuzikozesa alibadde ennungi nazikusindika nga zigenda kukolako ki obulabe ate era ezo ezikozeeko obulabe azikozesa ate ne zijjanjaba omulala bannange kati ezo spirits omuntu alina amayembe ge ayina emisambwa gye agikozesa ne gitta Nuruddin n'agikozesa ne giwonya gundi kiringa ddagala bw'okozesa obubi Panadol overdose ofa bw'omukozesa obulungi owona so ezo spirit gye ziringa zo kisinzira ku intention y'oli agikozesezza emmotoka bw'ogivuga obulungi otuuka ekawaala bw'ogivuga obubi okoona ekutta so kakati n'emyoyo egyo giba mirungi wabula nkola gy'ogikozesezza yebeera enfu nti ngikozesezza gitte Nuruddin awo ne tuvumirira abalogo batta naye wamala ate n'akozesa n'avumula oli ante tulinayo Katonda nga agira nakola ki nga oyagadde nnyo Katonda ale n'okola ebibi bweyagadde nnyo n'ogamba nze njagala nnyo Katonda kaakati kale ne Katonda omuntu gwe yatuwaanira mu Bible nti alina omutima ogutuukiridde nga Dawudi ani yasinga Dawudi yali ali ku balukoni waggulu n'alengerayo omukazi ng'anaaba mukyala Uliya Dawudi ne yeegomba omukazi n'alagira bamuleete yeebaka n'omukazi n'addira bbaawe n'amuteeka ku furonti bamufumita obusaale n'atwala mukyala we
Daudi kabaka Daudi kyokka Katonda gwatenda alina omutima ogutuukidde Isirayiri yonna twava mu Daudi ne kwebyo ebikolobero nga nange kasozi sikolangako bwe kityo lwaki Katonda tayagala nsosinga Daudi sokoleke Daudi yakola atya mukyala wa abajju era Solomoni yava mu bwenzi ne Yesu yava mu bwenzi jjajjawe yamala kukola bwenzi okuvaamu Yesu ti Yesu ava mu lulyo lwa Daudi yazaala kabaka Solomoni n'azaala ba Rehobowamu ba Jerobowamu lwe lulyo olugenda paka mbu ku Josefu ku Yesu Solomoni okumuzaala kabaka yamala kulengera kikazi kinaaba omukazi yali mu kunaaba bye kabaka n'amalusu gamuyiika walengera ekikazi nga kinaaba kyokka alina abakazi abawera Daudi yalina abakazi abawera bonna bawasa ate olowooza Abayudaaya baalina ng'ebyombu monogame mbu wanumaani ebyo byava mu Basamaliya be baabireeta Abayudaaya ku Yesu Basamaliya soko malembozi ya so kakati Daudi walengera omukazi ng'anaaba Daudi omukazi n'amusukkako n'alagira omukazi wamuleeta omanyi kabaka w'alagira kiba kiwedde nga baleeta mukazi kabaka ng'atandika kwegirisa n'omukazi nga yeegirisa n'omukazi ng'amufunyisa olubuto olwamanya nti afunye olubuto naga omusajja waakomawo okuva ku ddwaniro n'amanya nti nze nayagala mukazi we kijja Daudi n'alagira bamudiployinga ewala nti naye omuntu amumukulembeze ku furonti era bwe kyali ne bamufumita Uliya n'afa Daudi n'atwala mu kya Uliya kabona Nasani n'ajja n'amuleetera olugero n'amugamba omusajja alina endiga y'emu ng'oli alina endiga nga 100 oli n'addira ono ow'endiga emu n'amutta n'amutwalako endiga ye agamba kabaka David amunyumizaamuko amukoona bw'amunyumiza kabaka gw'obeera gw'okola kityo yeetaaga kufa Nasani n'amugamba kati ye ggwe Daudi yakola atya Daudi ne yeetondawo Katonda n'amwagala kuba yeetonda yayagala nnyo Daudi olw'okwetonda Nasani ng'amuleetedde bali abala yasizaawo ettaka ne bakoola ne Nasani n'aba so kakati ebintu bya Katonda byewuunyisa Abayudaaya so mbadde nkutuusizaayo butuusi olw'okuba tunyumya ku bingi naye ng'amadde kyakuzayo wali lwaki Abayudaaya oba Judaism teyasipureedinga ate Christianity ne spreadinga ensonga esooka Abayudaaya enzikiriza eyo yaabwe nga bo Katonda yali waabwe yeyawe kali lwaki eno tugamba Katonda wa Isirayiri twesibako mwesibe mbawuliramu sirumbabo katuli nalimbeddeko mu kyaki nga mpulira Katonda wa Isirayiri waliwo n'abalayira Katonda wa Isirayiri nga bagamba ye waabwe eri oli Katonda yali waabwe alabikira ku nsozi zaabwe Sinaayi ng'era akola ku Bayudaaya kati eno tebaatawaana na kutwesibako mwesibe bano abali wano abayigira bayise tuba twesiba Katonda waabwe tebatumanyi natumanya bo batusabirako wawulidde ebigambo Netanyahu bye yayogedde ebiyombesa buli muntu yenna yagambye ekyaki jakuli kugamba nga tuzaali mu lutalo Netanyahu yajolonze Yesu kampemu katono yagambye eki Netanyahu yabadde ayogera ku Lwokuna n'agamba nti Yesu yali tasobola yadde kusavaivinga oba kubeerawo ku Emperor Gankizi singa yali ng'obataddewo ababiri Emperor Gankizi ate naye yaliko ku mulembe gwe nga mukambwe Emperor Gankizi ow'Abamongolu Abamongolu bano abayonoonayona buli kintu eyo abo bavandalo Abamongolu baali mu China bafuga China era mwe mufa eggwanga erya Mongolia okulituuma Mongolu Empire yali yamanyi yali super power okumala ebbanga mu Asia eyo yonna era tewali yali abadde na empire nene ng'ey'Abamongolu nali manyi Romani ate yatuuka ku y'Abamongolu obunene ate bano Abagreece we bawambe ba Alexander bonna tebaatuuka Abamongolu balina empire nene ng'ate balwanyi era nga bagiyita Mongol war machine nga balwanyi naye emperor waabwe Gankiz ye emperor gwe bakugamba akyasinza okuzaala abaana abangi bagamba ku bantu abasinga be tulina ku nsi wano kumpi abantu nga 1 ku 5 balina jini ya Emperor gundi Gankiz yazaala mu bangi ne spreadinga yatuuka okufa n'alagira nti weba okumuziika yasooka kumanya abantu bayinza obutamukaabira n'alagira batte abasajja mu katundu awo babanga afudde abo abantu baba nawulira nga abantu bakabira babba balooze bakabira Emperor
nga lwaki yali aluza bayinza obutamukaabi bamukyawa yali mutemu yakola ebibi bingi yali mutemu nnyo era n'alagira mu kumuziika ti we muba mugenda bagenda n'embalaasi ne bagenda ne gold ne bagenda n'ebicu byonna ne babiziika ne kaakati omuyiggo gw'amalaalo ga empula gangiizi bukyaliyo ebyobugagga bye bamuziika nabyo naye yalagira we bamala omuziika entaana we bamuziika baleete embalaasi zirinnyewo wonna waseeteere bakwekewo baleme kumanya era we baba bavaayo buli gwe basanga mu kkubo yenna bamutte si kulwanga muddayo mu loobi ng'amalaalo gye bamuziise yali gankiizi yali mukambwe nnyo bw'atyo mukambwe nnyo nali mpulidde bana basajja ba mu 1900 ono omuchina yani oyo ono omuchina Mao Zedong bangamba yatta abantu byali nga bizibu bingi njala biki byebyo naye nga si bye bangi naye ono gankiizi yali mutemu nnyo so kati Netanyahu agamba atya yabadde alaga nti Isirayiri erina okukozesa amaanyi gonna agasoboka okuba abalabe baabwe n'agamba nti Yesu yali tasobola kustandinga against gankiizi kubanga mulungi kuba gankiizi yali wattima yali mutemu yali ajja kumuyitamu buyisi so nga akulaga nti Isirayiri tesobola kuddaawo enafuwe ebeere yakisa ku balabe baayo nga Yesu babasiisiita mujje gyendi bya Yesu bw'oli wakuba oluyi kyusa side Omuyisirayiri abikole yeebyo kati ye Netanyahu yeganye Yesu era bali mu kuyomba bangi Amerika kusupportinga kyokka ye y'abakristaayo n'oboogera bw'otyo ye yakyogedde ekijja kijje Jesus wouldn't have stand against gankiizi kane teyalifunye na kachansi yadde okuwangula yadde yali tayinza na kuwangula kati ye mutima gwe Netanyahu agamba asinga Jesus amaanyi ayina kubeera nga empura gankiizi babalabe bo bonna bayera bwezi okusinga okubakwatirwa ekisambu nno Yesu ne Yesu teyali wangudde singa aliwo gankiizi yali ajja kutta Yesu ne Netanyahu yeeyise ekyo okuyisa mu Katonda amaaso bw'ati ate bamumanyi bombu Katonda abantu eno bamuyita Katonda balalu balalu yandi tuli biraba gye tugenda maaso tulabe wawe batandikira Yesu omufuula nti Katonda so kaakati mbadde nkyakulaga nti no Pawulo okugaziwa Pawulo bo Christianity teyali nga Judaism nti Judaism yonzekeza y'Abayudaaya era okusinza kwabo kwonna kulina kuba Yerusaalemi nabiki Christianity yo yaseparatinga n'esukka ne mu Bayudaaya negenda mu Yesu yasomesaako wano balaga nti musukke anti Yesu mu kusomesa ye abagamba mugende mubuulire enjiri eri amawanga naye n'abagumya nti no we bali bayigganya mu kibuga kino muddukire ewalala titemuli malako ebibuga bya Isirayiri ng'omwana w'omuntu tannaba kujja bo ne bamanya kino tulina kubuulira wano Isirayiri ajja mangu kati bw'atajja n'okubayigganya Abayudaaya nga baganye ne batandika okudda mu baamawanga Pawulo kwe kudda eri n'abalala ne batandika Pawulo Balunabba Abasiira Abatimoseewo ne basaasana Balunabba linnya nalyo gye liri bali yaffe liri wano loko Balunabba yalinga mu Bayibuli naye bamanya gano Mityana Balunabba yali akola amanya ago gali mu Luhebulyo oba mu Luyudaaya naye tujjanga tugakyusa kati mu Luganda ne bamuyita Balunabba kasozi lwaki sikuleka wano olwaleero tujjako ne paati endala ku ddiini nga obawunzika lwakuba abantu tebamatidde bulungi lwaki Christianity yasipredinga kuba tuyinza okudda nitutakwatako kakwatemu kamale mbadde nkulaga nti nno bo Christianity teyeerimitingira mu Buyudaaya yokka nga Judaism Christianity yagenda ne babuulira abantu ki ab'enjawulo kiringa wonoogamba nti kaakati omuganda wa wano twagala muganda nakabala naye oli n'agamba nti neggere yagira ku kigere n'omunnalwanda afuuke tosobola kuvuganya kasitaba nga akkiriza wano kasabeera nga akkiriza ojja kwesanga oluganda lugenze Rwanda lugenze naye wemululimitingira wano kati Judaism bwetyo Christianity bo batandika kubuulira mu Greece ne bagenda mu Turkey ne bagenda ewa kaakati ate ekyagikolera ddala nti Emperor Constantine yafunako maama we Helena yali mukyala maama we Helena yagenda n'abeera n'abakozi abamu nga bakristaayo olwokuba obukristaayo tebwasibira mu Isirayiri yokka ne bugenda ne Roma ne butuuka kaakati abakozi be yabeeranga nabo nga bakristaayo ne bamubuulira obukristaayo ne Yesu yakomererwa bambi n'akwatibwa n'ekisengeri gye baayigganyangamu abakristaayo maama wa Constantine
kakati ne Constantine yali agenda kudwana mama yena amugamba nti nafunye Constantine anti wano ino tulaga nti awo wonna yali abayigganya bafiira kawo nga Constantine yabayigganya abali ba empula abalala abali ye yali tabayigganya teyabayigganya olwakwata obwa empula maama we n'amugamba nti kukweyama ukweweeyama oyina okuwa abakristaayo ki eddembe yali agenda ku lutalo naga yalaba akabonero ak'omusaalaba maama we n'amugamba nti ako kabonero ka buwanguzi bw'ona owangula bawe eddembe lyabwe era olwawangula kuba bwa empula bwa Roomu tebwajjanga ku mukeeka mwalwananga ne mukuba bannono tabannono okola ki n'olyoka obweddisa kaakati we yabweddisa ye n'alangira Christianity nti njikkirizwa teyalangirira Judaism abayudaaya bo tebaavaayo genda Roomu kusaasaana baasigala Isirayiri abakristaayo bo ne batandika okubuulira ne banyumya ebya Yesu kaakati awo Constantine n'atandika naga nti naye Yesu y'ani oyo bwe bagamba yakola bw'ati ne olwo balyoka batandika okutabula Constantine yatawo kati Christianity yalinga bakristaayo be bajubulira abaava ba disciple n'abaddakawo ba apostle netandika nga Roman Empire yedisplay neragira nti Roman Empire yonna eddiini yaffe eri official Christianity bwali tebuyinza butabuna ne butuuka Alexandria Misiri ne butuuka Espania Spain ne butuuka gundi bagunde Switzerland ne butuuka Bungereza olwokuba empula yalagidde so eyaspreading obukristaayo yali Roman Empire ya Constantine yabudikiralinga okubeera state religion so si Judaism yasigala Buyudaaya nkutegedde yes. Olina kyotategedde gwatulaba ekigimusa fatiso kyensembyayo nakyo okugamba nti bwe twatandikidde gwalima kasooli mwanyi bitooke gwamanyi kyolima saagala bimenya naye nsinga kwogera mwanyi bitooke awo kasooli muwogo gula ekigimusa kya fatiso onkubireko kukugimusa ebintu kugejjesa kufuna bingi bintu kukula nga size yoyagala awo olina buntu bwakonziba nona fatiso 0701 55 85 63 kasozi abantu bayo ku nnamba bagenda kumbuuza ebibuuzo omusajja oyo kyagambye era nange nja kubaga nti ebibuuzo bingi abantu bye bayina naye ne ku social media awo waliwo omwe yakuta akatambi kange nali era njogera ku Yesu n'akakwata nengamba bambi nja kumwebaza kuba abantu bangi bambi balina obulumi ku bintu by'enzikiriza bano n'akateekayo naga nti ne Yesu n'okubaayo teyaliyo biki nti kasozi awo yalimbye no Yesu ng'omuntu yaliyo era ekyo nakyo nja kukikola question number nzije mbalage n'obujulizi obwa Yesu nti yaliyo era olengame abagamba teyaliyo lwaki yamwogerako ataliyo kakati gwe nja kubabuuza Rwigema yaliyo Rwigema waawo Frederick Rwigema yaliyo yagenderwa lwaki yaliyo wamulabagamba nze sagamba naye abaali mu lutalo lwe boogera okay gwe ekitegeeza boogera that's oral history oyo nayo paati ya history okwogera obwogezi kati bano abagamba nti Yesu teyaliyo bo batunuulidde embuno writing si zokka gye batutenga history alimu akiyoro kye history alimu gundi anthropology mulimu oral history n'ebirala so kakati Yesu waliwo abamwogerangako n'omumwa tekitegeeza teyaliyo yo naye abeera history n'ebeerayo bye bamuwandiikako okuyanja kuba waako tino ne Roman Empire yatuuka ne bamuwandiikako ko Yesu oli agamba nti yaliwo ne evidences endala ng'okuzaalibwa kwa Yesu nti Herodian dynasty yaliyo eyeeyogerwako okubala kwa Quirina Serupisius census yaliwo maama wa Yesu alyoka gye yaliyo ne mu byafa bya Roomu gye so toyinza gamba nti no teyaliyo yaliyo wabula nti bye yakola ebimu bye byali exaggerated abantu ne bamuelevatinga ku status etaali eya Katonda so nja kubawa enamba yange nti wano ebisinga twogerako Katonda tubuyitamu buyisi tetubizimbulukusa nnyo olw'okuba obudde ate naye nga we tuba tetukonye kuti togamba nti bano balimba ate kiri tebakyogedde tukoonako bukonyi katono enamba eri 07 82 29 28 11 eyo ya MTN nayo kweri ku WhatsApp Airtel eri 0756
0767 yeah. Okay, kakati tugende kati butereevu ewalala eyo katusooke tugiggalewo.